Omunayuganda bamukutte n'enjaga era essaawa zino we twogerera munnange ali mu nkomyo oba ali mu custody mu police cell bamusibye. Ensonga nga bwe ziti zigenda mu maaso era zi apeninga emirundi mingi eri bankuba kyeyo naddala mmwe abatambula abajja bwe mukomawo muyina okwegendereza ennyo. Amannya yenze Sheila Adita, enono ye YouTube channel yaffe kyolina okukola beera nga osubscribinga. Nkulekerawo ekigambo subscribe awo kyeyambisa obeere nga osubscribinga okwate ku notification bell eri awo waggulu buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako direct. This is an important message eri mwenna bankuba kyeyo mmwe mutera okugwa mu bizibu nga bineeno nga temubitegese nga temubimanyi wabula nga bannammwe babibasudde mu busuuzi. Ebintu nga bineeno bi happeninga nnyo bw'oba nga toli extreme careful ebintu we biti bisobola okutuukako oyinza obutabisimatuka naddala nga oli mutambuze nnyo. Nze Adita yenze witness era nga pepa yange esooka yeno era woba ogizuuminze ogirabye bulungi. Ensonga eno yantuukako ebbanga eriise. Ensonga eno yantuukako ko nga nina ensi emu mwendaze okugenda okucakalako ng'omuntu okumalirako eyo vacation. Era singa saayina bantu basobola kubanga banwanirira okuva mu ggwanga eryaffe erya Uganda nga kwotadde n'abazadde abange ne connections ez'amaanyi munnange nandibadde nga nze omwo ali ku death penalty oba wengamba death penalty muba mukitegeera omuntu nga bakutadde ku sale y'okufa okusinziira ku musango gw'okoze. So akatambi akabadde kayitingana ka mwana mulenzi Derrick ng'alina obubaka bwali mu kusindikira eri mmwe Abannayuganda mmwe abali e Bulaaya teekako n'abasuubuzi mwenna abasuubula ebintu nga mubijja mu ggwanga Uganda nga mubiyingiza mu ggwanga eddala oba mmwe abasuubula ebintu nga mubijja mu mawanga eyo gye mubisuubula nga mubiyingiza eggwanga eddala eggwanga nga Uganda. Mukwano gwa Derrick wa radio munnange yabadde akwatiddwa era nga akwatiddwa poliisi emukutte nga emuteebereza okubanga y'omu ku drug traffickers aba traffickinga enjaga era omusango gwe munnange gugenda kubanga guluma essaawa yonna kubanga essaawa zinene bakyamunoonyerezaako bunoonyerezi enjaga aludde ebbanga kinga agitambuza bw'agireeta agiguza baani agituukizaawa. Mu katambi ka Derrick ke tutagenda kuddamu ku playinga kuba nkimanyi abasinga mwenna akatambi ako mwakalabye dda wabula nze nina etteeka nga nze Adita saagala bintu bya copyright. That's why nze obutambi obumu sibuza mu videos zange okwewala copyright. Copyright kitegeeza ki omuntu nga you're not the original owner of the content obanga siye gwe original creator wa content oyo kisobola okuleetera ebizibu. Nga tetunnaba kweyongerayo mbadde nkusaba obeere nga osubscribinga tokyerabira ekigambo subscribe gwe kiri kwata ku notification bell buli video esobola okubanga ekutuukako mu katambi mu ddoboozi erinnya yenze Sheila Adita. Mwebale kubanga mutwekuumirako mwebale kulaba videos zaffe noziviewinga zikomentingeko nga teweerabidde erinnya lyo liteekewawo wansi teekawo ekifo mwewangalira nja kubanga nkutumirako gwe mbuli omuntu gweyagala ntumireko mu video oba maamawo oba taatawo oba baanabo gwe okinteramu muno ngamba asaba otumire ku baana bange yegundi ne gundi munnange nja kubanga nkikola mu bunambiro kubanga ateera yemmwe bakama bange yemmwe baboosi bange. Akatambi ka mwana mulenzi Derrick wa radio akatambi ako ndowooza mwakawuliriza bulungi nnyo ate era nga nsaba bambi mukagoberere. Ensonga bwenga bwe ziti ziyina okukoma ate era nga mulina okuba nga muzegendereza nti abantu abamu si mikwano gyammwe omuntu asobola okukozesa ekintu munnange nga ye tafuddeyo ogenda kijja mu bubi bwenkana ki. Era mu katambi ka Derrick wa radio yagambye nti mukwano gwe oyo nfanfe we best friend we omu ku ba best friends be bawangaala nabo baseka nabo mikwano gye gyamutumye abaleetere ebintu okuva mu ggwanga Uganda biyingiza mu kibuga ekya Dubai era bw'atyo teyakoze bubi n'akwata ebintu ebyo wabula bwe yatuuse mu kibuga ekya Dubai bw'atyo yakwatiddwa ku airport ye Dubai ne babanga bamuvunana okubanga atambuza njaga kubeera bamusanze nayo. Wano tayina engeri yonna gyagenda kwewozaako nti ekintu kino takirimu kubanga ye main suspect. Ate era ne wanagamba nti no si ye yagireese oba teyagikutte mu bugenderevu oba kimunanga omusango gulina okubanga gumukwatambagirawo kubanga bakukute ye gwe main suspect. Waneno omulanga gwange njagala gugende eri mmwe mwenna munnange abatumibwa abantu nga bano. Abantu ng'abo munnange bantu bazibu nnyo. Omuntu
akutikka enjaga, you don't know about it, munange omusango gugenda kuba guluma ggwe era ebigenda okuvamu byonna bigenda kuba eri ggwe ate era bw'obanga oguddiza mu nsi ezo ez'amaanyi basobola n'okutta. Nga nze bwe mbagambye nti mu mwaka gwa 2017 nga 16 Juni nze Sheila Adita naliko kwogwo omusango ogw'okubanga banvunaana okubanga ndi drug trafficker era akantu kaneeno nsaba mwenna mubere nga mukalaba bulungi nnyo era waneeno nze emain yange yali nti nali ngenzeko mu ggwanga erya Singapore nga ngenze ku vacation yange nga nina mukwano gwange gwendi naye eyo no gye nasanga omu Nigeria nankolako omukwano ekirungi yagunkolerako ku airport ne tufuuka ba mikwano nga omanyi nti no black to black person mu connecting amangu esawo yange y'okucheckinga in nangamba nkwatirako ku nsawo yange mmalo genako mu biyigo bwintu nenkwata ensawo ye mu kukwata ensawo ye munnange time yange ey'okuyita mu mashini okusala nyingire ngende intuula eri gyanansanga nga netuuka nga nina ensawo ye munnange bwentyo nteekayo emigugu gyange for check up munnange bagenda checkinga nga kabaga kamu kali mu enjaga bwe batyo banninyisa lift mu bwangu nnyo police yankwata ku kisaawa awo e Singapore ne bankwata ne banninyisa lift okumala nga bantutte mu police custody nga balina okumbuuza ebibuuzo nakanya kwekazane mbaga bannange ebintu bino si byange remember at first bambuuza omuntu gw'obadde naye yali ne bagamba he's my brother kwe kusooka we nabagamba wabula wenabanga ebintu bikaye mbabuuza ki ne bangamba munange oli suspect ku bintu by'okutambuza enjaga nalaba ebintu bikaye ne mbagamba naye I don't know that person muyita brother wange because we all black okitegeera we all black kakati ne bambuuza okakana nga mbagamba banange mukebere sisi bagenda okukebera CCTV munnange CCTV nga balabira ddala omuntu oyo ensawo yagimpadde era ne mbaga nze omuntu gwe nayingidde naye enseeno ye gundi ne gundi ava mu nsi bweti ne bweti munnange nalina okuyita immediate help okuva mu ggwanga lyange Uganda era abanene mu ggwanga Uganda abamu babiyingiramu okukakana n'endirizingibwa ne bampayo n'ennaku endala 3 okusigala mu kibuga okusigala mu ggwanga erya Singapore okunyumirwa obulamu bwange wabula ate ne bampa n'eno kaadi nembeera nga ntambula nayo so baganda bange mwenna mbasaba mubeere extreme careful mu bintu ebimu mulemeggwa mu bizibu amanya yenze Sheila Adita video eno ya makulu nnyo okusaba ogikomentingeko oli wadde mbogishyaringako embagala nnyo.